kati nkomyewo mu last episode banange Traore mu mukwasaganyiza bulungi nnyo awe tulina okubeera. Kati nkomyewo ku last episode ya Traore then tuyingire mu domestic police nabagambye ono making ya mu Russia. Target y'abano ekyakozesa Ibrahim Traore kulwanyisa Kyagulanyi influence kubanga nabagamba nti but dictator bano bagala kweta new breed of dictators whereas ne ba democrats bagala creating a new breed of democrats. N'ekintu kye njagala okubalaga njagala mbalage abantu bano kike bali mu kubala nabagamba target y'abana abantu si zino nsi. Target y'abana abantu ensi zibaddezi biri. Ensi esooka bagiyita Congo, America yagitutte. Kati chance gye basigaza emu wait, ensi gye basigaza bagiyita Uganda. Kati njagala nkulage nga bakulaga nti waliwo abattiddwa mu ggwanga lya Niger. Babase oshegera abantu ana mu bana ba civilian abattiddwa era nga bakugamba nti kati Russia bavuddemu olwokubanga ki bano nga bamaze okugoba France. Oshitegera ekintu ekyo njagala nkulagedde lyo Ibrahim Traore nga tebanna kusirwaza mu Uganda nakugambye Ibrahim Traore is a Russian and Chinese in the making. Their main target kwali kulwanyisa His Excellency Kyagulanyi the Democrat, the new Democrat in the hood. Febana Uganda ekintu kye twetaaga bakiyita democracy and human rights, not Russian rule. Etakyusa ba president tetwagala gani rule. Oshitegera yote tujagala ffe twagala civilian rule. Ati bano bakugamba batya bano be battiddwa okitegera Nijo gira ba crisis jerimu ojja crisis jerimu lwaki Russia teyamba ku Niger kubina ebizibu byefunye bwe buno obuzibu abana abantu lwaki bayamba ku Niger bakugamba Niger Ibrahim Traore amalo convincing abantu bano bakola ekintu kibaita Sahel region wabalo okugikola Sahel region Ibrahim Traore abantu bano amala bakola common passport abakula mu ECOWAS abakulayo ECOWAS kano bali balina common market naye nga baservinga interest zani za America nga ba democrats before nga abantu bana overthrowing a constitution wamala ku overthrowing a constitution nga bayambibwako Russia ne babuuza okulonda kwaddi mwala abantu nga bagoba embassy za France ezenjawulo kati ono ali mu bizibu omulaba ono ali mu bizibu Niger ali mu bizibu lwaki Traore tamuyamba lozamula ebizibu yabana abantu lwaki balaba interest zaabwe zifa kubanga ekyabatandisa Traore kulaba nti bafunako party at least ku Congo ne Uganda bafunekemu yeso nga kati balwana nnyo ebizibu byabana abantu bamala okutula mu ECOWAS oba Francophone zezinense zogero lu French oshegera bazita Organisation International de la Francophone we bazita okitegera ensi zino kati bano bamaze okubakuulayo batandise ebizibu era bakugamba Niger ezeeyowa Niger eyagala genda mu Nigeria kugiyamba ku mafuta tekyayina mafuta naye ate Ibrahim Traore leero akulaga nti yo Burkina Faso ekola bulungi nnyo era abavubuka example tayagala bannakyemalira ono sibanyaako oyo abazungu batusiya bwongo bagala kulwanyisa democrat lwaki byonna abirese ajja mu Uganda ate mu Uganda ajja kusinkana Muhoozi ng'olunaku olwaleero Muhoozi Kayine Lugaba asinkana ba militants ba Russia. Tubeeremu abagezi ate mweno video mulimu good news gye ngenda okuwa kubanga we are the solution. First solution mweno video ono Muhoozi ne wanaakola atya ne banaakwata nuclear ne bagiwa Museveni ne bagiteekaawo tasobola gikuba Uganda kubanga nabagambye mu luno olutalo ffe tusalawo njagala kukulaga Traore nti ekyamucreatingisa kulwanyisa Kyagulanyi era kati abadde amanyi nti kati afunye amasanyalaze mangi nnyo ajasirwaze banna Uganda simanyi fena tubeere diverted tugende ne Muhoozi tugambe okay n'omusirikale abisobola please tetuli basiru twagala civilian rule tetuli munnamaje kutufuga wano tetubikkiriza nakugambye kamera z'ensi zonna ziri mu Uganda awo kiki olina okukola onaye mumukwasaganyizza bulungi nnyo omanyi bano batya okubalabisa kati ezo tweeti ze mukola ensi zaabwe zikola ki zibiraba nabo babisoma ne babitegera ne bagamba ono ali mu Russian rule omuntu atalina constitution kati nabo batandise okubuuka kati buno bwongo babadde alina mbuye mugezi nnyo simanyi agala nnyo gundi kati naye bitandise okukola ki okufa kati kikyalina okukola kati kino kyemanyi agenda ku standing down if not standing down njagala gye mu Uganda onge ekkubo zonna street nkalu okitegera ekintu kino misioni zaabwe zife okitegera ekintu ekyo so we are democrats nabagamba olutalo luno lwansezi I mean lwa system ezi bili tulina communist system ne democratic system okitegera democratic system erimu mu America na mu Ngereza whereas for the dictatorship erimu mu Russia no mu China bino nabagamba amaaso g'ensi gonna gali mu Uganda kubanga amaaso g'ensi gabadde ku nsi bbiri Congo ne Uganda manyi muli bakujjukiza kati njagala mbalage video eno deni tweyongereyo kati gwe muna Uganda oba olowooza ndowooza kyayi kyenkugamba gwe olowooza nti olutalo luno lulimu wekka
ensi yonna yonna etunuulidde Uganda kubanga amaaso g'ensi gabadde ku nseezi Congo ne Uganda kati wasigaddewo Uganda yokka. Uganda edda mu mikono gyani awo ewali obutale kyonna kibagamba nti bano abalasha kye baliko beerimba kubanga ebyobugagga byonna bibadde bikola ensi zaabwe zino ebizigaggawaza bibadde bivaawo mu Uganda ne Congo. Kati Russia netandise okuluzinga interest mu zino Sahel countries kubanga eraba missioni yaabwe efa okitegeera ekintu kino buno nabagamba omuntu yeetaaga okufuna zino ensi then buli obusigadde agenda kukola ki agenda kukola buyongereza kyokola baapakuka ensi zino ne bazikwata ne bagiteeka mu ki Uganda ne bagiteeka mu BRICS nga tebannateekamu ziri ensi endala okategeera akantu ako. So ono Ibrahim Traore mission gyaliko yeerimba okitegeera ekintu ekyo kati ffe tulina okwebeerera mu kiraasi then tukole ki naye nga tuzzaako kye tubaako kye tulina okukola kye tukola naye nga nakugambye ekintu kye tuliko kati ekigenda okutasa bakita protest vote kubanga mweno gundi gye tulimu first solution tutya ffe tusalawo ani gwe tugenda naye oba tugenda na Russia oba na muki oba na Mungereza oba na America so si Museveni bwe agenda tusalyawo then mwina ne fee endala gye mulina mbu simanyi Muhoozi Kainerugaba agenda kukola ki agenda kuwamba simanyi amaje batufugire maje tasobola kuwamba n'atufuga kino kyo nkibabulya wabanga kisobola yeewambe kale Muhoozi tasobola kuwamba najja n'atufuga lwaki mu democracy mulimu ekintu kye bayita civilian rule Muhoozi oyo bamuterawo ultimatum senga wamba kitaawe bamuterawo ultimatum ne bamugamba oyina oteeka wakati akalulu k'abantu senga ebbanga eryo lisukkako ffe tetagana agenda ku street democratic rights balina okumuggyako okitegeera ekintu ekyo. So ebyo temutya Muhoozi agenda kujja wambe simanyi biki kyetulibeera obweraliikirivu bwange bulijjo we buli Munnayuganda buli activating ekintu kye bayita human rights naye ate kati ku kyenda bandabirira ddala Bannayuganda kyekyawe tuli weewo human rights musobola zi activating. Once you activate human rights oyo Muhoozi talina kyatugamba tewali naye temutya ekyombo agenda kujja simanya wambisa amaje atufugire mu maje teri kutufugira mu maje wano teri lwaki tawamba kati alinda ki awambe kitaawe lwaki kati alinda ki bali kyankwansi batula obufofofo batula awambe kitaawe talina mundu si CDF kati awambe kitaawe ebyo temubitya Muhoozi agenda kuwamba ebaba byogera kubatiisa Uganda essaawa eno ekyali mu democracy tunagenda mu Russian rule wabula after 2026 Museveni awo tugenda ogendera mu Russian rule eya BRICS oba tugenda kusigala mu democracy okategedde. So Munnayuganda totiyitira mukole eggaali eno tujja jjogerako mu gundi mu domestic policy nga tuzze mbadde nkyagala okumalirizaani Museveni so tebabatiisa nabagambe mundu za Museveni zigenda tuuka ekiseera nga tezikyasobola kufulumya masasi so kati mweraliikirira bwereere eze mundu tezisobola kufulumya masasi kujja kubakuwa kubanga akimanyi ekiddako okitegera emisango twagiteekayo dda gyegiri. So oye Ibrahim Traore wammwe then tukusinkana enkya for God and my country Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.